oluvannyuma n'oluseregende lwa mmotoka za Nnaabagereka lwatuuka. The bridesmaids and finally, the bride, looking radiant in her tailored-made gown with a train 25 meters long, emerged, accompanied by her father. Ng'empisa ya Buganda, Nnaabagereka ku Lutikko eyali etimbiddwa obulungi yayingizibwawo kitaawe kati omugenzi John Mulumba Luswata ng'awerekerwako emperekeze ezaali zinekedde obulungi. Elsewhere, the entire nation remained glued to their television sets, where proceedings from Namirembe Cathedral were being broadcast live to an eager worldwide audience. Nga Nnaabagereka amaze okuyingiza mu Lutikko yatwalibwa butereevu okutuuka mu kifo awaali batudde omugole omusajja. Nakalira ku ntebe ye Princess Diana Tegala
one of the Kabaka's younger sisters, took the first reading. Emikolo gy'okugatta abagole gyakulemberwamu eyali Ssaabalabisi wa Uganda mu biseera ebyo, omugenzi Livingstone Mpalanyi Nkooyooyo. Mukadde ak'okukuba ebiragaano, Ssaabalabirizi yabuuza ebibuuzo bino. Mbagamba era mbalagiramu ng'embi nga bwe muddamu ku lunaku lw'entiisa olw'omusango ebigambo by'ekyalo n'emitima gyonna birabika omu ku mmwe kubanga amanyi ensonga yonna ebalabira okugattibwa obulungi okufumbirigana ddala nti abantu abagattibwa n'ekigambo kya Katonda bikiragirwa tibagattibwa Katonda n'okufumbirigana kwabwe bakwansobi. Ronald Mwenda Mutebi onowasa Sylvia Naginda omukyalawo kubeera naye nga Katonda bwe yalagira okufumbirigana obutukuvu n'omwagalanga n'omusanyusanga n'omusangamu ekitiibwa onoomukuumanga n'omulwadde era nga mulamu n'olekanga bakazi abalala bonna n'obeera ne Sylvia yekka ennaku zonna zimulimala omuli balamu mwembi. Nzikiriza bwentyo. Sylvia Naginda onoomusanyusanga onoomusangamu ekitiibwa onoomukuumanga nga mulwadde era nga mulamu n'olekanga abasajja abalala bonna n'obeera ne Ronald yekka ennaku zonna zimulimala nga muli balamu mwembi. Nakolanga bwentyo. Ani agabye Sylvia Naginda okufumbiriganwa ne Ronald Mwenda Mutebi owokubiri. Mbagalisha misabirere mufulu wamwe Katonda bakuumira. Nze Ronald Mwenda Mutebi